abatulaba mwenna abali eyo sanyuse nnyo nnyini ddala kubalabako ate nate olunaku olwaleero nga bwe tutera okukola komyewo nate omusomesa omukenkufu sobole okusunsulira olulimi Oluganda. So wano tuli programu yaffe Buganda Ekkula. So mwenna batugoberera abatulaba eyo ku bibanja byaffe oba giyite emitimbagano okuli ogwa YouTube, Facebook, wonna social media handles zaffe oba giyite emitimbagano gyaffe mwenna abatulaba eyo Buganda Ekkula nga tunkomyewo olwaleero nate muzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald omusajja omuzira nte nga bulijjo okusunsulira olulimi Oluganda wama naawe gy'oli toleme kugamba nti ddala omusajja mukugu wa njawulo. Bye waludde okulaba byonna olwaleero yessaawa bwe mba ntuuse omusomesa n'agamba kwata olupapula lwo n'ekkalaamu obeeko by'owandiika oba oli awo ebipya by'ozudde mu kumanya kuba wandibeereeyo ng'olowooza omanyi naye nga bingi ddala wamma ggwe by'otamanyi. Nzize okwogera olwaleero ku mmere gye tuyita emmere y'Omuganda, nate emmere eyo yeeriwa ffe tulowooza oba oli awo bw'ogenda n'oli omuceere oba n'oli ettooke gwe n'olowooza nti wamma ddala olidde, wamma ddala bw'olya lumondewo n'olya muwogowo n'ogambira ddala nti nze nkimaze wamma natuuka mu njogera ennyangu. Kumbe eriyo ebyo bye tunyooma oba bye tutwalanga ebitali bimu ku bitundu oba ku mmere gye tulina okulya ng'Abaganda. Ng'oba oli awo ate eyo emmere gye tutalabamu mugaso yeerimu ebyo ebitutwala mu maaso, ebyo ebiyamba obulamu bwaffe. Twebuuza nnyo ebiseera ebisinga lwaki bakadde baffe baawangaalanga, lwaki baakulanga oli n'atuuka ku myaka 10 oli n'alaba omuzzukulu n'alaba nakasatwe kwegamba n'alaba abo bonna naye nga mazima akyaliwo mu njogera ennyangu ogamba akyatemya bukofu. Naye ng'ate omuvubuka ow'omulembe guno oba ffe abeeyita ab'ebiseera bino oba gye tuyandiyise generation mu bukomeraawo tetusobola okuwaddaako okuweza emyaka 60 oba emyaka 80 gw'olabira ddala nga wamma ddala owangadde. Kumba ate bwe tukubala abalamu ne tutunuulira ku myaka gy'abakadde baffe nga mu butuufu tolina bw'eba stage obadde otandise okwavula. Njagala nkubuulire tulina emmere gye tuyita ey'abalugu. Balugu ogirabanga emmere eri awo etawooma naye ng'ate bw'ogirya munnange byebimu ku byafuulanga bakadde baffe, ku byafuulanga abasajja ne bagamba oyo mutaka emyaka akungudde n'ekikumi naye ng'akyaliwo akyatemya bukofu. Nti yalyanga balugu oyo gw'owuliranga ataliimu kiwoomerera. Omanyi ffe twagala nnyo ebintu ebiwoomerera, kumbe ate ebiwoomerera bye byongera okutumalawo. Kasooke nkulabe ku bika by'emmere Omuganda byalya oba Omuganda byalina okulya n'ogamba nti wamma kituufu owangadde, abazzukulu abalabyeko, bannakasatwe abalabyeko, kwegamba wamma n'ogenda okuwummula mu bulamu bw'ensi eno nga tolina kyotoma wabula okujjako okutendereza omutonzi akuwummuze kubanga by'olabye obirabye ate by'olidde obiridde. Nkugambye tuyina endaggu ne tuba ne kye tuyita emmere y'omu ttaka oba bamu bayinza okugiyita nti ekimere, ne tubeera ne kye tuyita eggobe
ekkobe tuliyita ekkobe. Ekkobe eryo limerera ebiseera ebimu ku kitooke oba ku muti oba ku kiryowa, era ate ku sayidi emu oba endala kika oba gwe tuyita omuziro mu Bwakabaka bwa Buganda. Abeddira ekkobe mwenna gye muli mbalamusizzaako gyonna gye mutuusaako engalo, era nsaba Omukama abampeera ebirungi enkuyanja ng'obugulu bw'eggongolo. Wammaawo bonna gye bali eyo tebalema kuyitira wabigalo ate ne balaga akabonero ak'okusiima. Tuyina emmere gye tuyita nga bwe nkugambye, tuyina emmere gye tuyita balugu. Balugu oyo naye bw'omulaba bwe bamusalamu kiba kyagala kuba nga kya kyenvu kya kitakataka bwe kityo, naye bw'okiwaata kwegamba era okirya nga tekiyina kitwandigambye nti kirinamu akawoomereze konna. Naye ebika by'emmere eyo ey'Omuganda bye nkugambye, wamma gwe bigezeeko ove mu kutwala oba mu kudda mu kugereesa nti ffe tweriira muceere na nnyama, tweriira nkoko oba tweriira ttooke. Wamma ggwe ettooke si bbi, naye era nalyo lifumbiddwa litya. Lwaki tetuliirese nnyo ku mmere y'Omuganda? Tutunuulira ebika by'emmere eyo Omuganda bye yakulembezanga oba bye yatunuuliranga ennyo. Gano amatooke gazze tugalabye bulabi biseera oba mu generation oba mu mirembe egizze nga gikyukakyuka, naye ebyo bye nkugambye wammanga oba oliawo n'ebirala bingi nnyo bisisobodde kumenyeramenyeramu, naawe osobola okubaako byongeraku by'omanyi nga si byogedde. Wamma ggwe Omuganda gye yalyanga ng'era Nazzikuno okukyaza omugenyi eka n'otamuwa kyetutumula, n'otamuwa ndaggu, n'otamuwa eyo gye tuyita emmere oba kye tuyita ekimere ey'omu ttaka eyo, wamma ggwe nga tajja kubala bugenyi bwagenyidde wuwo. Anti oyo kyatuviirako okutuuma nti mugenyi ageya bugeya. Wamma ggwe olukyala bw'omulabirira obubi addayo alina okugeya nti waategedde bwe nakyala ewa gundi. Wamma ggwe tebaafaayo nti batya bw'oyinza okubala nti muwadde amatooke g'omuceere gwo, wamma tewamuwa mmere ya musajja oba omukyala ey'ennono oba ey'obuwangwa eteekeddwa okuliibwa. Wamma emmere eyo gye mmenye oba gye nkunyonyoddeko wammanga awo, nsaba bwe tulya emmere eyo tofa ku kyakugamba nti siwoomeddwa, ejjanjaba endwadde ez'amaanyi ng'amaaso gaffe gano. Omuntu bwe yalyanga ku kyetutumula, wamma ggwe nga alina engeri gy'alongoosaamu omubiri. Amaaso gaffe gano ga omuntu yawangaalanga nnyo ng'alaba ng'aweza n'emyaka 9, wamma nga ne bw'omuwa ebbankaluwa agikusomera bukete nga tasoboddeemu yadde okusiriikiriza oba okufuna olwendo lw'amazzi nti agattirira mu byasiba bye ebikutuka. Nedda ssebo. Kye kimu nnyinza okugattako oba oliawo n'ensujju. Ensujju eyo bw'ogirya ewawula obwongo era eyamba ku maaso go kinene nnyo, ne tufunamu kye tuyita mu mubiri oba giyite vitamini nga tulidde ensujju eyo, nga tulidde kyetutumula waffe, nga tulidde endaggu, ekkobe eryo. Wamma ggwe n'ebirala bingi, emigaso mingi nnyo yagattanga amagumba gaffe gano, nga wamma ggwe okanya kulaba omusajja oba omukyala Ssemaka nga emyaka aweza n'9 naye atambula yeegolodde bwantoogo anti obwemmuli bufa ennyingo. Wamma ggwe n'ogamba ti musajja katebule, musajja embaggubaggu, enjasabyaggu, era ne tujjamu olugamba nti
basajja mivule gibwatula ne giggumiza. Oli ku programu Buganda Ekkula, saagala osubwe, genda ku kibanja kyaffe ekya YouTube, ekya Facebook, teekamu buteesi Buganda Ekkula, nange muzzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald, ate osobole okuba nga weeyotera ebirungi enkuyanja. So weewaawo bagamba n'alima awagonda atera nannyuka, ayagala okumanya ekibuuzo kyo okwongera okumanya ennyo, genda ku mutimbagano gwaffe oba ku kibanja kyaffe otusubscribingeko, olikinge, okomentinge, osharinge. Wamma gwe buli kyoyagala okumanya kiwali owuliddeko kyotawulirangako, wamma gwe ddala ogenda kuba otwota buliro ng'era ebibuuzo byo biddibwamu. Njagala nkubulire eggwali eyo nga mpumbawumba era nga mmaliriza, twegatteko oyongere okumanya emmere eyo yatuyambanga ki. Mutwaleeko abaana mu byalo bawummule, mubeereyo nabo, abaana abo bayige emmere eyiŋŋanda yeeriwa, emmere eyo etuyamba nnyo mu ngeri ki. Naye abaana ennaku zino chips chicken, tooke mukyere, simanya zino ze bayita simanya supergates oba ge bayita amakuloni, gwamma n'olowooza mbu omwana omutendese era omwana omugulidde buli kye yeetaaga, talina kyabanja. Nze ebyo byonna tonnyumiza, era saagala kumanya nga waliwo emmere y'Omuganda, nga neerira kyetutumula wange, nga neerira endaggu yange, ekkobe lyange, balugu wange, nze oba tolina kyonnyinyonnyola. Nzikiriza nti n'alima awagonda atera nannyuka, ate nga bwe baalugera nti n'azina obulungi ava mu ddiiro, nange munzikirize bwento bakwasa eddunda lugaba namugereka agaba ebirungi, abampeera ebirungi enkuyanja ng'obugulu bw'eggongolo, nga mulaba puroguramu yaffe eno Buganda Ekkula. Njagaliza Obuganda ebirungi byonna wamu ne kabaka wange. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala.